kati ne bamugamba nti ne batandika okukola okubanga meeya aba n'ebifo byagaba meeya aba n'ebifo ebya land board ebyaki byagaba n'agamba Lubega jangu nkuteeke ku land board Kisempala baali baagala muteeka ku land board eya Kampala district land board naye ng'ebitabo kibulamu ne kigaana kati kubanga ekyo ekifo kyandimukoledde kubanga kiriko akasente kati awo we bayitira wakubira muganda we Faruku mukomyawo yali agenze ku kyeyo mu Amerika amugamba Faruku waakiri yabajja akola ekifo ekyo agende mu kifo ekyo at least aba family tufune ekyo kati awo Faruku wagira Sempala alaba ekifo naye nga manyita ebisaanyizo professionally yali takola ki tayita ku qualification za member wa district land board kati Buganda we najja ng'ava mu Amerika ajje akole ekyo era egwo omulimu Faruku gw'abadde akola gwa district land board kati mwami Sempala atandika awo kuyiriba nga ugamba nti diiru nga obwa block kati mu kiseera ekyo natandika nga nakagenda mu parliament nagenda okusanga DFCU nereeta ebbaluwa nakagenda mu parliament ng'ennyumba gye tulimu ebuziga mayindi twagiyingira shell teriiko na boys quarter nga teriiko na nga teriiko na ennyumba eno gye twogerako ya ennyumba kati bwetyo bwefaanana eyo development n'okulaba ekyo ebyo birala bya 2017 nga nji renovating because olaba ebiyitamu ebitaliko tegulaawo kawoki kansoke ngenda kuba nzira wano eno abantu mbanyigire balabe ennyumba bwefaanana nga bwonnyonnyola mpola mpola genda maaso honare kati ennyumba eyo yali already eri mu DFCU ng'egenda gitwala nga naye ekyapa Mwami Sempala yakiwa power of attorney yakiwa muganda we Faruku ne yeewolerako ssente era bwe zamwima n'agenda ku kintu essente ezo bwe ngenda mu parliament ne ŋŋamba Mwami Sempala kati ennyumba kanjije kiri dangerous nnyo amaka mwe tusula okuba nti nno obuyinza oba wagasayiningira muganda wo y'aba agatwala in terms of ekyagatuukako kyonna so abantu balabye nga nteekayo kagundi ako balabye nga nteekayo kakosti ako nga mbalaga email ze nawandiikira Faruku nga mugamba banka yaŋŋamba tetusobola kukkiriza kubeera ng'oteekinga over okugyako ng'olina ebbaluwa eva w'omuntu eyatuwa ekyapa nga akuddiza obuyinza kyovola nti obuyinza nalinnya nnyonyi nengenda mu Amerika Faruku gye yali ku kyeyo nja kusaba ndowooza honorable wemba ndeeta documents waliwo documents ze nafunyeeko ezimu honorable nja kugamba nti bwembadde ngoberera omusango guno ne kesi yamwe nga mwogera nayagadde nze ngende neekolera research wange omu namugye mu public documents eza kooti ze Uganda emisango gyamwe gye gibadde gigenda kuba ninayo bakwano bange babadde nga bagenda ngamba kubira ne bagenda ne mugamba nfunira ku documents z'omusango guno kubanga
ebintu ebimu eby'omusango bibeera open to the public nti nsobola okugenda ne ŋŋamba waliwo omusango gwa Honorable Nabiira n'omwami Ssempala mumpeeko ku copies ndabe ne babiyimpa. Ebimu ebirala nabyo nabifunye mbadde ngenda kukuleetera mpola mpola otubuulire kati eno y'emu ku documents ezisooka ndowooza gyendese wano. Simanyi Honorable oba document eno ogirecognizinga. Ssempala Isaac Ssebaggala sibisoma bulungi bindi wala naye bikuli okay. Honorable kale kangende maaso nga nkubuza ebibuuzo ngenda kuba nteekawo wano document emu ku emu kuba banaye kati mwabaka ajja wano eno tutandise ku nsonga ezikwatagana ku maka g'aba Honorable bano eno. Honorable amaka gano galiwa omwami Ssempala ge yaddayo n'alinnya n'awalampa waggulu kavidyako ketwalaba kaali ka mu 2000 mu emeka 21 katuuso obuziga kuba twalabako wano eno twalabako vidiyo eyo wano omwami Ssempala ngazzeeyoko e Uganda nga mulwana mukaayana nga ebintu bisusse obungi era Honorable n'ogaana omwami wo wagaana omwami wo Honorable okulinnya okuyingira mu nnyumba wagenda ne weesibirayo naye mu sitole yo ye bwe yabadde annyonnyola mwami Ssempala yagambye bw'ati nti mwagenda ne mulwana mu kkooti kweno statement wogenda otandikira okunnyonnyola abantu njagala owulira sayidi yo. Mwami Ssempala yagambye nti mwagenda ne mulwana mu kkooti nga oyagala gezaako mujja mu maka naye ne bakuwa amagezi ne bagamba tosobola kujja mwami oyo Ssempala mu nnyumba eyo nga gwe togiriimu togisulamu naye nga already awo yali akomyewo akunoonya akwekubako omukwano gumuli bubi akuleetedde ne permanent residence oba residence permit card ekukkiriza okugenda e Canada. Walira gye wali osula oba wali Nansana oba Samwe yasijjukirawo bulungi naye abantu bino baabirabye. Kaakati ye ng'agezaako kwekubako naye ng'oluggo osala amagezi ate agamugoba mu nnyumba. Tunnyonnyole ku nnyumba eno etuuka etya okuba etuuka etya ennyumba eno okuba ng'erina ebizibu bino byonna. What happened to this house? Ennyumba yammwe gye mwali musulamu. Kati mwami Ssempala ennyumba eyo yagikozesanga musingo buli bwe yafunanga obwetaavu bwa ssente ng'agitwala nga bamuwaamu ssente. Nze ennyumba eyo nasooka n'enginunula ku bbanja lya mulamu wange litali nnona lyange erya mulamu wange lye yafunirako Faruku Ntego n'enginunula mu kiseera ekyo 2006 yali ebangibwa miliyoni 8. Miliyoni 8 mu biseera ebyo ze miliyoni nga 2 ez'akaakati ku exchange rate ya dola. Neŋŋamba sijja kusasula ssente zino ng'ate oli yalina obuyinza kyova nagenda mu America n'ampa notarized agreement. Banka ye yaŋŋamba nti bw'oba oyagala okutakinga over assets and liabilities oli alina power of attorney alina okuddamu n'awandiika nti akuwadde assets ne liabilities ebbanja n'ebyamu ng'oba obitakinga over. Era kye nakola the first installment yali mu arrears ya miliyoni 9 nga nensasula ne miliyoni 31 okureducinga loan ey'ekinaana. Kati nali ngisasudde mu half 40 out of 80 nga nsasuddeko 40 million. Era bwe namala ogisasula eyo ebbaluwa gye naleese okulaga abantu omanyi abantu abasinga ebya bbanka tebabitegeera. Efaanana etya ate lwaki wadde eya America ate wakola ki ne kibanga kye nakola. Era waliwo n'ebbaluwa bbanka gye yampandiikira. Eyo ennyumba yali ku lease eri ku Buganda lease, Buganda Land Board. Ebuziga abasinga wa Buganda Land Board. Kati Buganda Land Board yali etuwadde ekyapa naye nga kiri mu mannya ga mwami Ssempala. Isaac Ssempala nga liizi ya myaka 5. Kati bwe nga tusasula liizi n'ebanga egenda kuggwaako
banka newandiikira nze neŋŋamba genda renewing lease tusobole okusigala ng'ekyali collateral mukyali musingo. Fala waabwe bwe nafuna ebbaluwa nga ngikwasa mwami Sempala genda genda renewing lease eyo anja bikolako gwe tofaayo. Ng'agenda nze kyesaamanya kubanga yalina okukola okurenewing lease agiteeke mu mannya gange oba wati yagage n'agange ku liizi eddako agizeeyo mu banka. Kye yakola nze saamanya okuba bize n'obutalowooza nti oli kuba MP odduka ova eno ddeeri nzira eno ogenda ogulawo workshop olugenze bweru okoze eki mwami Sempala yaali bize arenewinga lease. Kati okurenewinga lease yagirenewinga ng'agiteeka mu mannya ge. Nze nsasula kyokka nga gwabadde gwasasula looni. Simanyi oba that letter ngiina wano lwakuba sisobola giraga because nyina trial band bannayuganda mwenna kooti ekola bweti. Kooti buli kyenjogera kiri available nammwe abali e Uganda mulekerawo okufulira olugambo ng'ate bwina ali available. Eno trial bando yange eri available mu documents zonna zino mu court, commercial court Buganda Road. Era abantu abatalina magezi kikola abatalinawo nga bawulira lugambo naye nga James naye asobodde okugenda n'afuna some documents ali ebunaayira naye omuntu abeera e Uganda n'atambuza obutamanya ne bumubuulira amazima mu butamanya. Kati ky'oba olaba nkugamba buli kyenjogerako is a public document. Ayagala okumanya oba ntuufu genda mu commercial court you are allowed. Buli document ebeera mu court is a public document. Njagala kwata documents zino nga bw'oyogera nga nteekayo emu ku green screen abantu basobole oziraba ayagala ozikuba screenshot obyesomere. Honorable njagala kubuuza ekibuuzo kubanga tutegedde ettaka waneeno we mwazimba ennyumba byonna documents biri mannya ga mwami Isaac Sempala ekyo tokigaana? Biri mannya ga mwami Isaac Sempala tokigaana? Naye gwe ekikuleetera okwata nti kati ekikuleetera okubanga olwanirira property eno kiri nti mwami Isaac Sempala mu ntandikwa yakwata ettaka n'alyewolerako ssente nga zeewolerako muganda we gwe bayita Faruku boto bonyonnyodde. Yakwata ekyapa n'akiwa muganda we yeewole ssente za business. Ono muganda we Faruku g'otunnyonnyola mwami Faruku ye yali mu America gwe wayita akomewo eno e Uganda olwoyingidde obwa MP kati mutandise bino ebyomwe ebyokugamba nfunye office family yange etandika okulya. Ntandika okuba nti nno njijja weebadde. Family yo jijja weebadde kati okubyemu awo tooki ogenza okulaba nga mwami waffe Sempala ebitabo tebinnaba mutuusa wali eri waggulu wagamba nti kagende mu ofisi y'ebyettaka n'oteekayo omukulu Faruku. Sempala ye yasuggestinga muganda we kubanga nze nali kiri ku City Hall. Muganda waabwe kyali kike? Yes. Okay. Kati tweyongerayo ku nsonga eddako. Lwaki onajja ate ku property yammwe kwe yeewolera ssente? Lwaki mukulu Faruku ajja ku property ya muganda we kwe yeewolerako ssente? Ekyo kya mwami Sempala kubuuza kubanga ekyo saakiriko nkugambye ninde nga nkyazizza mwami Sempala mbimubuuze. Kaakati gwe okitegedde nti kati we bituuse
loan eyo yali nnene kubanga nalabye nga honorable loan eyo wasasulako obukadde bwali obukadde 4 mu mwaka gwa 2006 mwezi ogw'omunaana. Wasasulako obukadde 4 kati omwami bimulemeredde gwe omukyala obiyingiddemu ogamba tulina okusevinga property yaffe ey'ewaka. Doli wetusula amaka lwaki kyenjagala okubuuzaawo honorable gwe kyenjagala okubuuza lwaki gwasasula looni eno ng'ate yagirya mwami Faruku waali lwaki kyenjagala abantu bategeere. Banka bw'eba etwala ennyumba mw'osula oba ani yagyewolerako ye banka eba egenda bafulumya. Faruku baali si bwe bafulumya ne famire ye baali bafulumya nze n'abaana bange. Ate ogenda kuswala MP ogenda kuswala tukulabe mawulire nga bagamba nti Nabbiira bamukasukidde ebintu wabweru w'ennyumba. Era tesoma Faruku tesoma Sempala eba esoma Nabbiira. Kaakati olwo otandise okusoma nina dokumenti endala ze nalabyeko nga banka egamba nti liizi eno okuli ennyumba liizi yammwe egenda kuggwako mwetaaga ogenda mu girenewalling mulyoke musobole okuddamu okusula mu nnyumba. Era olwo ne liizi n'ogisasula oba Buganda Land Board basaba kakadde nga kamu kitundu. Bw'omala okasasulayo ate gwe liizi we bagikuwa mu kifo ky'ogizza mu mannya go kuba gwali mu kusasula looni mu kifo ky'ogizza mu mannya go kuba bintu bya famire ate bagizza mu mannya ga Sempala nga bw'onnyonnyodde sitole wemba ngifuna bulungi bwe kityo bwe kiri. Tewali muntu mulala gwe nakwasa process eyo mwami Sempala yakola process eyo nga nze mu mwongo bwange manyi agenda kukola kituufu azze mu manya gaffe ffembi. Ye nazza mugage. Kati nagenza okulaba ata awo wennyini date eyaddako mu mwaka ogwaddako ogwa 2010 mu mwaka gwa 2010 ate nagenda okulaba ng'ekyapa kye kimu honorable mukyewoleddeko obukadde 250. Kiki ekigenda mu maaso kuba awo tewali byakulonda nti oba ki. Kati kansooke nkubulire mwami Sempala kati kankubulire wabaawo abasajja nga bamanyi okuzanya geemu yaabwe. Mwami Sempala mu kampeyini yange era nga yaba almost anvuga n'abeerawo mu bakampeyini biki bonna nga abantu bamumanyi nti abeerawo. Kati yali agambye ayagala kukola. Honorable nnyonnyola abantu njagala teeka documents zino wano mu green screen abantu abali eyo lyazikuba ebifaananyi alabe nti ettaka ddala mwewolerako ssente mubadde musasula banka. Saagala abantu bagambe nti platform yange bagikubemu ebituli bagambe nti babadde balimbira okwo. Njagala abantu babiraba ebintu byammwe bineeno. Genda mu maaso. Njagala nnyo okuba nti nno bwe nali ngenda okwesimbawo 2010 nali ndi mu kampeyini zange ezo naziteekanga nnyo ku Bativa. Waliwo wooteeri eri ku Bativa bagiyita Bativa. Bwe natuuzanga campaign meeting zange mwami Sempala yali azze nga ŋŋamba ayagala kutandika bizinesi ya ndiboota kuleeta ndiboota balina brother ayina ramage asiba endiboota mu America n'abantu ne bazimugulako. Ati mwami Sempala n'agamba ayagala kutandika kusuubula ndiboota. Kati ne mugamba ssente ogenda n'agamba ngenda kwewola naye nyina kutwalayo nnyumba. Ne mugamba ennyumba n'akaginunula saagala ozzeeyo nnyumba eyo mu banka yogera ku kirala kyonna. Era n'enkalambira naye yagera tuli mu campaign meeting najja ku Bativa n'abasajja ba Equity Bank nga ndi mu campaign meeting ntudde n'abantu nga 8 najja n'abasajja ba bank Equity n'atuula waliwo obusiisira obuli mu compound awo ku Bativa n'atuulawo nabo najja n'ayimirira bwengi
kati abantu batandika okuŋŋamba ba campaign manager honorable mwami Sempala wuuyo mwami public office enyiga kati mulaba ndaba ze n'abasajja ba Equity batudde wali balina empapula ndi mu campaign meeting ayimiridde awo kati abantu bonna bayimiridde gwe MP baawo tomuwa kitiibwa ayimiridde awo nenyimuka okutuukayo ne mugamba mwani Sempala ebintu bya banka nakugambye biveemu sigenda kusayininga n'agamba kale nze nkusapootinga mu campaign zo naye nze bwe ntuuka mu time yange nange sisobola kuleka nnyumba y'abaana n'egenda era ku luno nja gisasula naye kino kyekintaasa yakozesa blackmail yalinga almost emotional blackmail ng'okuŋŋamba ndi mu campaign meeting oze n'abasajja ba Equity Bank bali ndi ne bakampeyina bandaba oyimiridde era bwa Sempala ebbanja lino bwe likulemanga okusasula nze naawe tujja kuba tuwedde nala nedda nze nja gisasula mind you $2,500,000 yalina ozisasulira myaka egi ebiri looni ogisasulira otya myaka ebiri kubanga gwe mwani Sempala ye bw'afuna ssente tefaayo conditions kati mu buzibu obw'amaanyi nempa consent kati bwe mpa consent nze nenyeyongerayo biki campaign za biki neziggwa 2011 n'atandika okusobolinga kubanga ndoze endiboota zajja ate endiboota zizze ate ezimu revenue esasudde ssente nnyingi ssente zatambulira awo bwe bityo ne zikyankalana kati najja kati awo mu kiseera ekyo najja n'aŋŋamba nfune looni ne mugamba ssebo nga ndaba amabaluwa ga Equity ng'okusasula $13,000,000 buli mwezi it was heavy kati ne zitandika okutuuma arrears ne zitandika kati bwe zitandika n'agenda mu bamanerenda genda maaso honorable kuba ngezaako okuterako abantu wano documents kati ndowooza wano abantu balaba bulungi DFCU bank ya eno ye looni yammwe yasookera ddala mwami Sempala gye yafunira mwami Faruku nojja n'osasulako wano ndowooza abantu ne deeti njagadde nnyo abantu balabe ne deeti eziri ku documents zino eno awo twogerera mu mwaka gwa 2006 nti abantu abamu abali kuno ku TikTok ebintu bino mugenza okubitegeera naye nga bava mu 2006 kaakati wano eno a very bad loan in my view $2,500,000 okuzisasulira myaka ebiri ezo looni zigenda za myaka 20 15 nga zojja mu housing finance nga ziri slow yeno looni gye mwafuna yo Tantege Faruku yes
kati nga nze nsasulawo wano wali osasula ku looni ya Ntege Faruku ng'osasula obukadde 4 abantu twagadde abantu bategeere gwe abantu yagadde obategeeze lwaki olwanirira property eno kubanga in the end yadde omusajja ye yagulawo go ekifo n'osangawo ennyumba n'ogimodifyinga n'otandika ogizimba ate n'okwata ssente ezizo n'ogamba kansasule amabanja ge babanja banka ereme kutwala nnyumba yaffe. Wow. Bye bino bye tulaba wano ng'osasula. Kale genda maaso Honorable nga bwendeeta documents zino zonna. Abamu bateekangako SC Ntege Faruku na Bira Sempala nga on receipt baziteekako ekintu ekyo. Kubanga teyali awo obuyinza tebwali mu mwami Sempala. Obuyinza bwali mu Ntege Faruku. Kati Ntege Faruku yalina okusayininga obuyinza bwe abuddize nze. Kati mu kiseera ekyo ndowooza 2011 mwami Sempala n'asasula naye nga awo atandise ogenda mu bammanelenda. Kati mu bammanelenda waliyo Pesa Finance yamuwa ssente. Netandika okweriba. Emmotoka zonna mayindi awo entegeerera. Kati Honorable soko otunnyonnyoleko tusooke tuddeyoko katono nnyo. Eno ye looni ekyasinza okumalako amagezi. Eno looni eraga Equity Bank eraga wano nti Honorable bane abaliko ndowooza mubiraba kuba ebya green screen babadde baŋŋamba tebabiraba. Wano Honorable twogerera mu Equity Bank etulaze wano egamba nti Sempala Isaac nga 12 ogw'omunaana 2010 n'agenda n'asaba looni ya bukadde 2.5 Honorable olwo nga mugenda kukola ki? Nze nkugayirana wano mugenda lunda nkoko ze mwewola wano mwali mugenda kulunda nkoko kuba n'ebyenkoko ate mbirina. Kati already enkoko yali project ejja ku wano bawandiiseewo abantu kabalage abantu ke balabe borrower means borrower ani ali mu kwewola mwami Isaac Sempala ani amuwola Equity Bank. Genda maaso Honorable. Kakati Honorable wano omwami wo yewola ssente zino gw'ozimanyiko oba tozimanyiko? Ange nkugambye yajjanga ndi mu campaign meeting n'aŋŋamba ng'alina aba Equity nti yampagira naye nze bw'atuuka okubanga ayagala naye kola bibye nze ndi negative. Mpankuwe bwali mukwano gwa Mpankuwe oba bufumbo bwa Mpankuwe? Kati awo ekyo kitegeeza kyali kya Mpankuwe. Genda maaso Honorable. Kati bw'amala okuba nti zimulemerera nga mulaba kati ndaba Pesa Finance ndaba bamukubira nze mwami Sempala mu 2012 namujjanga ku bbaasi za Kigo za Luzira lumu nalinnya board okuva ku Parliament nga bamutadde mu kibaasi bamusibidde Mengo Court ne bankubira nti bamutwala neŋŋenda amangu nefuna ssente nalinnya na boda waliwo jaamu mungi ŋŋende nsasule beiro kyebamutwala. Kati bwe twatuuka awo nga mwami Sempala abammanelenda batandise omutwala muki mu makomera. Kati ne wabaawo Honorable ate eno document waliwo document eno gyendaba wano waliwo document eno gyendaba era eva mu Equity Bank nayo ya bukadde 5.7. Eyo yali extra loan ayongera kwa 2.5 obukadde 2.5 mwe ogenzera muzeeyo wano ndaba November nga 2010 mwaddayo ne mwewola obukadde obulala 5.7. Zatawo sagenda naye kubanga already yalina consent yange eyo saagimanya. Kati ne bubeera olwo muyingidde obukadde 3 awo muyingidde obukadde 3.7. Naye
ensonga zammwe zineeno kati ensonga zammwe honorable bingi nnyo byembadde simanyi byembadde sitegeera tweyongereyo nze ngenda kubikula no document ku document kati bwe yali bwe twatandika okubanga banka mwami Sempala yalina ekyapa kiri awo Naggulu ku Suwara Road. Ekyo kye kimu kyeyawa bammanerenda afune ssente asasule Equity. Okitegedde? Nkitegeera honorable. Kati ekyapa ekyo ne mugamba nti omanyi ngenda kuwa ssente naye ekyapa ekyo kigenda kudda mu mannya gange kankinunule nga sayininga ebyokusayininga talina buzibu nga sayininga transfer nga naye ku luno nasooka ne muwa $8,000,000 kuli risiiti mwami na mukyala bwe mmala omuwa $8,000,000 ne mugamba $8,000 ojja kisanga wa looya wange oteekeyo ekyapa era ekyo ekyapa ky'Enaggulu nkijja mu bammanerenda naye olw'okuba Mwami Sempala nali kati ntandise omulaba ne mugamba kitwale ewa looya wange bamuta David Kagwa n'akitwalayo era najja n'asayininga gundi zange nenkomawo nekireka n'ewa looya wange nabwayo kijjayo nze eby'ettaka tebintwala by the way because essente omuntu okola nkole ziba mutwe kati munange bwe muwa ssente ezo kati awo project ey'endibooti egudde kubanga essente zaagaana kati zaatundawo zalina okuwa banka okitegedde nkitegeera revenue ze zaatundawo zalina okuwa banka zaakola ki kati project y'enkoko tugitandika mu kiseera ekyo atandikira ku ssente ezo ze muwadde ku kyapa kyenzigire ewa bammanerenda awe bammanerenda 8,7 tukole project kati ndakigalala wajjira awo kati mu musango guno gwennyini mu 2012 ebintu bitabuka ebbeeyi y'emmere y'enkoko erinnye biki trouble ku trouble kati bwe kijja Mwami Sempala n'agamba nti omanyi bammanerenda bandi bubi ng'awaka ajja ssaawa 8 gwa kiro kubanga baba bajja mulinda ku geeti awaka avaawo 10 nga tebundakya afune gy'alaga bammanerenda tebamukwata kati yali afuse nga fugitive refugee kati lumu nzuukuka ekiro mulaba mu ddiiro nga tewali nzikiza nga waliwo enzikiza nvaayo ngenda mu fridge okufuna ekyokunywa genda okulaba musajja yazuukise dda ali mu nzikiza yekka atudde entera nemugamba okola ki n'agamba nze binsobedde nemugamba ate ki n'agamba binsobedde kati nze sikyalina awaka ne mukirira wabula famire mu kaseera ako teriiwo mukiraba mu kwewola ne mu kaseera kaba nga ali mu nzikiza aba yekka bw'ati nze mbeerawo era bwe natuuka nzijukira bambi ne mwami kuba kati bw'oyogera bino binkwasa n'ennaku nzijukira mwami Sempala mu vidiyo ye mu interview ye yagambye nti
kubanga oli abadde amupresenti nga yamubuuziza n'amugamba nti naye kati famire yo yo nga baliwa waneeno wonna wonna nga mulina n'agamba bino byange bya kisajja nga mbyekwatiranga nze omusajja. I felt so sorry for him there nga ngamba mbyekwatiranga nze ate ngenza okulaba wano nga mulimu amannya g'abantu abalala abajjanga nga beewola. Genda maaso Honorable kibi nnyo. Kati munnange bwe mulaba bwentyo neŋŋamba olwedde nga bamaze okunkuba mu red paper ennyumba ya Nabira ono banka etandise naye okuwa egundi naye ne bamanerenda kati byava mu banka yokka ne bigenda ne mu bamanerenda nga kati banka emubanja bamanerenda bamubanja kati ne mugamba nti kati tukoze tutya naŋŋamba simanyi ne mugamba omanyi visa yokweri kubanga twali twakava mu America nali ntuteyo abaana ku Disney bwe namala okuwangula kati ne mugamba visa y'omwezi genda mu America. Njagala abantu banootinge tutandise ebintu byebweru olwo 2012 mwami Sempala adduka omuntu alina bizinesi tamala gava Uganda no olwo nga mwami Sempala kimudduse Uganda amabanja gano agabatudde mu bulago obukadde 257 obukadde 3. Yes. Kati ng'ate nze erinnya lyange baba bakuba mwami Sempala mu mawulire tebakuba ye bagamba bba wa Nabira ebyange bye biswala erinnya ku mabanja wadde sinze nagalya. Kati olwo mwami Sempala atuuse mu America olwo mugambe edduka soko gendeko mu America oba muteesezaawo agende mu America akole ki adduke ebbanja oba ye musasule ebbanja adduke atandike obulamu obulala bwali buganye. olwo atuuse mu America ki ekiriwo tuyisizeemu awo ku America tuwulire banja mulisasula emirimu girabika ki ekiriwo. Kati agenda mu America balina brother waabwe Isma bwe nagambye asige endiboota gwe yasubulako endiboota zitezaagaana kati atuukayo ewuwe kati bw'atuukayo mugamba mwami Sempala sente zonna nzimazeeyo ngezaako ku rescuinga nange siina kyenkoze abaana bali mu international school naye bwe mba ngenda kununula ennyumba eno abaana balina okujja mu America at least abakulu bano abato abalenzi nja kusigala nabo kubanga bajja kukyataagana international system ne guno kati naddawo yankubira alina mu kisenge alimu akola kaama nga brother wamugambye nze ebizibu ebyo sibirimu tondeetera abaana wa yeeyo famire ne mugamba famire yes ne ngamba nti ne mugamba mwami Sempala nze sisuubira abaana bange kujja wa muganda wo kubeerayo nja kufuuwa ndabe nti nsasula apartment nga betukola empapula naye abaana basome kubanga ebweru abaana basomera bwereere kati olwo tuli mwaka gwa 2014 mwaka gwa 2014 November December. Honorable katono nyawo mwami Sempala bwatuka mu America obulamu bwatambula yafunirawo emirimu nedda emirimu si myangu kati yali Kansas brother wabeera Kansas Missouri kati nenkubira mukamulamu wange bamuyita maama Omar bambi mukyala yali mukyala wa Jimedi naye nabo bayawukana kati nemukubira nenga maama Omar Sempala ajjaawe Boston mumufunire emulimu ate takulimba eno yalese TV kyokya takuwa story yonna munoonye omulimu kati maama Omar nagamba kale siina buzibu kati
kyova olaba mu kiseera ekyo nali stressed nnyo ng'oluusi mwami Sempala akuba essimu nga sigikwata kubanga ng'obwongo actually nze naturally skin yange tefuna mbalabe naye embalaba zaayiika zonna stress gye naliko. Honorable, waliwo email gye nalabyeko wano nga mwami Sempala Novemba nga 2012 ng'akuwandiikira akunnyonnyolamuko ku bulamu engeri gye butambulamuko mu America ng'akunnyonnyola nti abantu kanji basomere abantu bagirabe kubanga eno story ekwasa nnyo ennaku hona like ebintu byammwe binkwasiza nnyo it is so sad nti mutuuse waneeno naye siina kyakukola kanji basomere egamba bweti email yeno mwami Isaac Sempala gye yawandiika egamba from Isaac Sempala to Nabila Sempala yawandiikibwa Novemba nga 3, 2012 era agikuweereza erizaali ssaawa 7 ogw'ekiro egamba dear my wife I know the situation we are in is not good and I know the stress anti honorable westatereze luzungu abantu tebajja bitegera egamba bweti dear my wife I know the situation you are in we are in is not good and I know the stress you have at the moment. I am also having a very difficult situation where I am right now and I cannot tell anyone. Ndoza kino kiri except you. Sometime I call you just to share, but you put me off. Imagine I failed even to change or to get top up for the to get the top up for the ticket. Egamba sometimes I call to share, but you put me off. Imagine I failed to even get the change ticket because of the top up. Ndoza usenteza ticket ngazimubuze. The situation we are in is bad, but we will not be forever if we are together, my dear wife. Nagamba no, my dear wife, my dear wife, we have to be strong and focused. That's when we shall overcome this. Agali awamu nakuleko maleyo olugero gegalume ennyama. My sweetheart, you know I love you so much, but I have decided to leave you and my children because we will have to fight for our well-being, but I miss you. I have not yet started the mission, wanagamba sinatandika kola, but believe me, but believe we will get there. I don't want you to be so worried. I am determined to fulfill our promise. I need your blessings and prayers. Nagamba kati wano mwami agamba bambi nagamba bwati nyabo wange nagamba nyabo wange weekuume nnyo kanka kuddiremu nyabo wange weekuume nnyo because I am here for you and nothing can divert me. Tutegekere abaana baffe obulamu obulungi obw'omu maaso. Wano ndoza nagamba I'm lonely. I normally don't communicate to you in writing, but I wanted to express some feelings to you. I wanted to express some feelings to you. Nagamba deep inside my heart, that's what it is. Honey, I request you at least to communicate and give moral ebirala byesalako. Otherwise, I need your encouragement. I developed a chest pain inside me. I don't know what is the problem with my health.
is not good. N'amaliza wano ng'agamba remain your dearest husband Sempala Isaac. Regards to my children. Bw'atyo bambi we yagamba. Kati waliwo email endala wano era gye nalabyeko ng'akuweereza ng'egamba bw'eti. Kakati wano nga alabika bambi musajja watu yali tannafuna wano yali tannaba kiddako kati n'agamba bw'ati. Eva wa mwami Sempala Isaac wemba mugira bano n'egende wa Honorable Nabira egamba bw'eti. Good morning. I'm still in Kansas because Sanyu alina omulimu gwayagala nkole ate nga mulungi era still wano empapula ziba nyangu naye I'm waiting tomorrow oba I start working because you can't afford alone. Kankakuddiremu ako yagamba era wano empapula ziba nyangu naye I'm waiting tomorrow oba I start working because you can't afford alone. I have to work. Nange nina okukola. Kubiri nagamba kubiri mukyala wange akole ebya birth certificate zaffe ndowooza ng'agamba mukole birth certificate. My date of birth air passport is that yosijja balaga. Amawulire amakadde n'ebifaananyi byo wabifunye cause I want to file by January 15th. How is Nakigalala? Yours Isaac. Kati wano ng'agamba onoonyeyo ka evidence ndowooza mutandika ogoba bambi eby'empapula Honorable tunnyonnyole kuba kati ndabyeko email zammwe nzirabye nga omwami ali mu America ng'agamba tosobola ku affordinga weka. Banaye, the bittersweet story, the bittersweet sour story of the Sempalas. Kati kansooke nkubuulire ekiseera ekyo yakubanga amasimu naye nze banka batandise babulooka batandise n'okulambuza abantu awaka. Awandiika email ezo naye nga banka yatandise dda okulambuza abantu awaka ng'ennyumba egenze. Kati n'entandika nze okugenda mu Equity Bank ne bagamba munzikirize noonye ssente nsasule. Ne bagamba nedda si gwe weewola. Yeewola taliiwo, twamuwandiikira amabaluwa n'alemererwa. Kati ennyumba ze bank kubanga banka nabagiddeyo already osayininga nti bwe olemererwa mortgage batunde. Ekyo already eyo gundi yali yagisayininga. Mweri mu kooti banka yali yagiwa obuyinza okutunda singa aba alemereddwa. Kati era banka neŋŋamba so we have all things tetukyagala kutawaana nammwe. Do you know how I struggled? N'abaguzi ng'olwedde balabise kubanga esente ennyumba ze batundira ku Nyondo bazitundira ku layisi. Kati wabaayo abantu nga baspecialize nga bagula nnyumba ezo. Kati nengezaako okwogera nga banka ezigalinga waliwo abantu abaccumulatinga obugagga nga bagula bino ebintu ebiremeredde abantu ebya banka nga be bagenda obbagula. Era bwe twamala nenoonya kati awo nenfuuka desperate nenoonya omuntu asobola okugenda mu Equity anjogerere ne Equity Bank ekkirize nsasule tetunda nnyumba. Awo Profesa Baryamureeba waayingiriramu. Latifu nali naye mukala. Yes. Kubanga university ye ebankinga ne Equity. N'agenda
n'aŋŋamba nti gwe jangu nze I'll go to Equity Bank, I'll speak to the MD, bwe mba njogera gwe beera kumpi, come and park wansi, bw'amala okwogera naye ojje oyogere naye. Professor Balyamuleba ye wano mwakwata yayimiriza okutunda. Professor Balyamuleba ejjukira nti mwakwatagana eri nga muyingidde bino ebyobufuzi n'akuyambako ku mmotoka ozze weeyiya bino ebyekito ebyokuyingirira politika. Balyamuleba ayingiddewo kati amufuuse ba mikwano olw'ensonga nti muyina ebibiina by'obufuzi. Kaakati omwami waffe atambudde agenze e Bulaaya ebbanja bambi ligaanye liremeredde ne email nzirabize yakuweerezanga n'agamba mukyala wange nange kannoonye. Kati bawannyondo ba banka bajja baagala okutunda ennyumba ku nnyondo. Amagezi gakwesibye ogamba kati nkoze ntya, olwodduka ogamba naye lwaki sogerako ne Professor Balyamuleba ayina university ate tuwemanyi bino ebya politics. Kati awo tunnyonnyole akiyingiddemu ogenze wa professor oyogedde ebigambo ki? Mugambye Equity Bank is selling. Already byali mawulire. Nga buli omu alirabye. That's 2013. Kati mugambye ne mugandi stressed banka wakiri enzikirize mpeeyo grace period noonye ssente nzisasule. Banka yo yali egamba teyagala kuwuliriza bya grace period. Kati professor kwe yagenda physically mu bank. N'akozinga meeting era waliwo email. Ziri mu trial band zonna bino byenjogera biri mu trial band ya commercial court. Ne email professor gye yawandika kambalage kooti y'abantu kanjirage email ezo kuba nze nazifunye dda wano. Banaye ebintu bino honorable ebintu byammwe kakati yeno wano. Do you recognize this email, honorable? Yeah. Philip Dante. Awo nga bawandiikira subject nga bawandiika wano obukadde 44 kuba kati wano ne Professor Balyamuleba batandise omuleeta mu kifaananyi tu Professor Balyamuleba. Nga bamugamba nti meeting gye mutudde ey'okulaba nga ennyumba ebadde etundibwa wano nga bagamba nti ennyumba abadde bagenda gitunda. Naye olw'okusaba kwa Profesa kwawandiise nti ajja kuyambako mu kusetolinga lino ebbanja omubaddemu balooya baani ennyumba ereme kutundibwa olw'okubanga gw'ogenze n'omusaba. Email endala yino yali eva wa Professor Balyamuleba ingirira mu kifaananyi kandabo balina gundi endala wa zaagaana Professor n'akwata ssente ezo. Waawano kikino akinnyonnyola Professor Balyamuleba ndowooza kandabo bakuliko eno wano. Professor Balyamuleba annyonnyola bw'ati. Agamba ono muwala wa banka, Dear Sandra and colleagues, as you are aware, I granted Honorable Nabila Naggai to clear Isaac Sempala's loan balance of 45.6 millions and associated costs like legal fees. I called her 5 p.m. today, and she informed me that she had not yet secured a letter of undertaking from Parliament. As a result, I would like to inform you that today at 5:15, I gave Honorable Nabila Naggai 50 million shillings to deposit with the Equity Bank. At 6:30 p.m., Honorable Nabila Naggai confirmed to me that she had successfully deposited 50 millions with the Equity Bank.
This brings the total amount of money deposited with Equity Bank to 51.884,600 shillings. Awo nga Profesa Balyamuleba akuyambye okusasula ku looni ya banka omusajja gwe bagamba nti essaawa zino mwatte ekyama. Genda maaso Honorable. Nze ndi wano kiteekawo, nze buli kyampeereddwa ndi wano kiteekawo ku media. Ebyo byonna weebiri nga famire engagga etudde muganda waabwe ali ku kyeyo alaaja mu email naye nga Honorable Latifu waali Bafaruku Ntege weebali Bahaji Medi Ssebaggala weebali ebyo byonna nabiyitamu ntya nga weebali singa baali balumirira muganda waabwe nga bwe balowooza baaliwa. Yeno looni yasooka gye twogeddeko ey'obukadde 2.5 yava mu Equity ng'oggyeko eri eya muganda we gye yamufunira gye yafunira Faruku. Yeah. Kati ne wabaawo n'eno looni ey'obukadde 5.7 nti kati looni ebatuddemu nga famire ya bukadde 3 gwe z'oli mu kusasula ne Profesa Balyamuleba azze akugiridde. Kati gano ge mabaluwa ge mbasomedde nga mwami Isaac Sempala ali ku kyeyo mu America awandiikira Honorable. Kati era bwe mbagambira nti famire engagga muzirabira mu mawulire era mulekeraawo okulabira abantu mu mawulire ne mulowooza kye. Famire engagga yaliwa mu kiseera ekyo nga muganda waabwe esente zimuddusiza Amanerenda bamuddusiza mu ggwanga. Ennyumba batwala ku Nyondo nze njirimu naye erinnya lyange ate terifuluma n'amawulire agaakuba ennyumba eyo mu February gaalimu nze Nabila's house on sale. Tegaaliko Sempala tegaaliko abo gaaliko nze na Honorable Nabila's house on sale Monitor newspaper ne Kamunye n'etandika. Era nze njagala bagamba abantu e Uganda balirowooza abuse is one. Wabeerawo omuntu ng'alina financial abuse. There is emotional abuse. There is verbal abuse. There is physical violence abuse. Abuse in relationships is taking a different forms. Kati mwani Sempala yenga nze yanfuula punching bag financially. Nayenga mind you awo kambabuulire fe abakazi nga nonula nnyumba ng'oŋŋamba otya nti I love you wandeese oli musajja gwe bba wange on the sent ntobe men on the sent obe nyina abaana bagenda mu ssomero ndi MP byonna ndi awo nze ntoba nabyo gwe ne bwe bakuteeka mu kkomera nze mbeera n'ekizibu Nabila's husband in prison. Era njagala kugamba awo nali siyina mboozi nze nga nkeera kudduka ndowooza kino n'abaana bange so they were young but they saw what we went through. Era omwana wange ono graduating last year. She was in Kaboja International. Ne mwana wa Tifu nga gyali. Abaana ba Tifu nga gye bali. Omwana wange teyasoma that whole term. Email ezo we zirabikira. Nga tasoma. Because ali mu international school,
okudda mu UPE nga agenda kubeera minisita naye Latiifu omwana wa muganda we nnyina ne kitaawe omulabye tasoma naye ng'atuula bulungi nange mu palamenti nga mulabye n'ebizibu ngiremboza nnyumya bwatyo kati obituusizzaawa ye mboozi eyava mu Sebagala Nsamizi. Kati Honorable, wali ekintu kyonna ekirala kikwata ku estate eno ng'oggyeko okwewola ensonga nti lwaki gwe ogirwaniriranga ggwe ogamba nti ssente zo nnyingi z'otadde awo, ssente z'abaana bo nnyingi eziri awo, osasudde looni eno obukadde 3. That's the reason. Y'ensonga enkulu gy'osimbako amannyo n'ogamba nti y'ensonga lwaki olwanirira property eno. It's a marital property yammwe ya bufumbo. Kati bwe yadde Boston ne mugamba nti kati tantandika okola ku mpapula naye nga Katonda nze by the one bless Katonda somehow omanyi omwani Sempala era yagambanga oyo omukazi wange tafaayo ku bya ssente, which is true because ndoza ne ATM yange yabeeranga nayo oluusi because for me money is nothing really. Nga njogera ne mukambulamu wange nala tujja kufuna ennyumba abaana nja kubeera nabo bambi maama Omar. Kati mba ngoberera Amerika ngaba mukwano gwange abamu bamumanyi era Toronto ayamba nnyo abantu ogi wange Hajati Ayaawo